Balamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza, twagala nnyo okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano, era nga ssaawa yaffe eno ey'omukaaga dakiika zizo 3 eziyise ku ssaawa omukaaga ennaku z'omwezi 28 mwezi ogw'ekkumi 2019, era nga tusemberera okumalako omwaka guno, era nga nzikiriza nti obulamu bwaffe tebujja kusigala kyekimu. Juliet Juko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno olw'ekisa kya Katonda, era nga programu y'enganzi gy'omanyidde ddala obulungi nti essaawa mukaaga kasita ziwera otegeera butegeezi nti amaaso gaffe gagenda kubanga gazibuka, amatu gaffe ag'omwoyo, ate era we tunyumirwa, ate era we tuyigira, bwe tutya okuyita mu bulamu bw'abasajja n'abakazi. Omwoyo omutukuvu bazze nga atuyiggira buli lunaku okumanya obulamu bwabwe, ate era n'obuwanguzi bwabwe we butuukidde. Ne nkugamba nti mikwano, ssaawa zaffe 3 okuva ku ssaawa mukaaga mpaka ssaawa 9 tubeera mu kifo kino mu ddakiika ezifaanana bwe ziti, ate era programu eno neddibwamu ku ssaawa 5 ez'ekiro buli lunaku okuva ku Mande mpaka Olwokuna, ate ku Sande eryoka eddibwamu ku ssaawa 4 ez'ekiro. N'olwekyo mikwano gyaffe abalungi kalagaane mukamanye bulungi nti essaawa zino 3 totuula wekka nozeebulizaamu. Ssaawa zino 3 obaako ne gw'okonekitinga naye, obaako ne gw'ojjukiza, obaako ate era ne gw'obuulira n'omupya n'omugamba nti mukwano essuubi lyo liri wano. Ali mu Kampala ku 9:8 katonyeze 7, ate abali Fort Portal Mubende n'okweyongerayo ku 9:6 katonyeze 0, ate bwetyo abali eyiganga ku 13 katonyeze 9, bwe tutyo ne bannabuddu Masaka ku 10 katonyeze 7. Ako nno mukwano kwotusangira, era nga tukkiriza nti n'olunaku olwaleero ne wiiki eno kigenda kubeera kikwafu, kigenda kubeera kyanjawulo nnyo mu bulamu bwaffe. Era njagala kugamba nti tojjaako matuugo ku 9:8 katonyeze 7 olwo nno bw'obanga omulina mukwano gwo okuva wano mu Uganda okugenda amawanga amalala ku MCF Radio 2018.caster.fm, abo bonna mukwano okwo kwobasanga. Era nga n'akaseera kano wenjogerera muwanguzi waffe yamaze dda okuyingirawo, era ekisa kya Katonda kigenda kututambuza. Mwoyo Mutukuvu atuyiggira abawanguzi buli olukya, twebaza bwebaza, era ekisa kye kingi nnyo gye tuli. Bwe tutyo mikwano gyaffe ttiimu mwebale kutwaniriza amawanga gonna ag'enjawulo agali ku radio eno, mutuwuliriza mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale ttiimu Jordan, mwebale kutwaniriza Esther, Rebecca, mwebale Mukama abatuwere nnyo omukisa ogw'enjawulo. Ttiimu mwamanyi mwatuuse dda ez'enjawulo ennyo, ttiimu China, njogere kinondeke Thailand, mwenna Katonda omulungi yeebazibwa olw'ekisa kye. Mu ddakiika zino saagala kutwala budde bulala wonna, tugenda kubanga twaniriza omuwanguzi waffe, jja kubanga atubuulira ku mannya ge gy'asinziiridde, ate olwo asobole okubanga alutuviira ku ntono. Basabidde ssaawa zaffe zino 3 netiwaaka ebeera ennungi, akakuba mmanyi kabadde katonyerera, mmanyi waliwo abatuuse dda ku mirimu, waliwo abagolokoka obugolokosa okuva mu buliri, waliwo abavuga kati nga bagenda, naye obudde bwonna we bututambulidde mwenna. Mukama abatuwere nnyo omukisa ogw'enjawulo ennyo ogw'amaanyi, abasembula okuva mu mawanga ag'enjawulo nga mujja mukomawo okwaboobe, omukomawo ewaka. Mukama abateeremu obwangu, abagabirire, abawa omukisa byonna ebyetaagisa n'obukuumi bwe, asobole okubakomyawo bulungi, ate era essanyu lyammwe lituukire. Njagala bagamba nti bw'otuuka Mutundwe oba n'otuuka mu Kampala nga bw'ova ewaka oba w'otuukidde oba mu hotel, kumakya bukeereza enkokola ojje Mutundwe Christian Fellowship. Bw'otuuka bagambe nze nja kugenda mu klasi y'abapya, olunaku leero mwe ngenda okusomera, era kijja kuwa nnyo omukisa. Naddala mu abavudde ebweru, beera ng'ojjako Mutundwe ofune source olyoka oddeyo ate nno ng'oli wa mutawaana nnyo mu nkambi ya Katonda, ng'osobola okulwana buli lutalo lwonna n'oluwangula. Mu ddakiika zino katwaniriza omuwanguzi waffe abeere ng'atubuuzaako, atubuulire ku mannya ge, tunaagenda mu maaso. Team Scotland, Abu Dhabi, South Africa, bannange mwebale kubanga kwemuli. Katumwanirize n'obugalo, mwebale bbukuba, tumwanirize atubuuzeeko, ate nno mwami sanyusa okulaba ssebo. Kale mama, nange nsanyusa okusinkana. Nkale ssebo.
Amanya gange nze Nsubuga Vincent. Naye nga nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Amen. Neyanziza okunkyaza ku pulogulaamu eno ey'omuwanguzi tawanika. Essebo. Nebaza Mukama olw'okukyala mu studio za MCF radio okujja okuweera Mukama Katonda obujulizi. Amen. Banange bamuwulidde mwe bali kumwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Abasawudi bakubidde obugalo ne bakwaniriza. TZ bakubidde, Malaysia ekubidde obugalo. Amina. Naffe ffenna n'abaamu no mu Kampala yonna yonna twala tugenda olw'ekisa kya Katonda. Kaakati mukulu Nsubuga. Ennyabo. Obulamu wagenda okutandika okutegeera gwe wabusanga otya? Obulamu nagenda okutandika okutegeera. Nazaalibwa mu maka Makatoliki. Nazaalibwa taata wange twazaalibwa Kayunga Bugerere. Naye nga ewaffe wennyini ziro obwekakala. Naye nga eri taata waffe yali yasengayo obusenzi. Naye nga obuzaale buli ziro bwona kakala. We buli. Kyalo kiyita kakala. Naye nga okula twakulira eri Kayunga Bugerere mu tawuni. Obulamu nabusanga tebwali bubi nnyo okutwaliza awamu. Nze okusinziira nga bwe nali ndaba kuba nakulira mu maka gaali Makatoliki. Mama wange nga Makatoliki, taata wange nga Makatoliki. Taata wange era yali musajja musuubuzi. Era nga musajja alinawo ku ssente. Naye nga alinaku bakyala abawera. Kaseera ako. Yalina abakyala ndowooza bana abaaliwo mu biseera ebyo. Maama wakumeka? Maama era naye yali asembayo omukyala muto. Ganja okw'amaama. Era nga yali mu maka gamba taata ge yabeerangamu. Nga yabeera mu maka ago naye nga bano abakyala abalala bali mu maka gano ag'ebbali buli omu gye yamuteekanga. Kale twakula bwe tutyo tuli famire yaliko mu bulamu obweyagaza kuba muzeeyi yali musajja musuubuzi wa sipeeya. Nga kasente butuufu nga weekali awaka. Naye ekiseera kyatuuka olw'okuba kale nga bw'omanyi nti abakyala babeera abangi. Abamu baba bakola eddogo baganje basindika eddogo awaka. Kale wabeerangawo eddogo naye maama engeri gy'atali mulokole ebiseera ebyo. Naye ebiseera ebisinga naye yeerwanangako n'atambulanko mu basamize. Obyakola ki? Kale engeri nti twali baana bato. Twabiwuliranga buwulizi. Twali tetubimanyiiko nnyo. Naye nga nze kuba maama wabeera nga ye mukyalo w'empeta. Nze mwana owokusatu owa maama. Nze mwana omulenzi gwe yasookerako okuzaala. Baali bawala. Kati abakyala bano ne bategeera nti azadde omusika ate nga nabo baali balina abaana abalenzi abakulu ennyo ate abenkana ne maama. Ne basitula olutalo ku nze. Omukyala yali alina omulenzi omukulu. Biseera ebyo yaliwo nga kugamba yakolagana ne muzeeyi ennyo n'asitula olutalo lwali lw'amaanyi. N'akola eddogo. N'atumanga muwala we n'aleetanga eddogo awaka. N'akola ebyeddogo byali bingi nnyo. Kale nze kati nze ngenda okula nga maama ampulira agamba eddogo ebyeddogo ng'abyogerako nnyo. Ng'era nga tutandise otutambula naye ku basamize. Akutandika okutwala akugange. Kwagamba baali baagala kukola ebintu byali bingi nyonooneke konsuula ddalu ndoza n'okufa omwo. Naye nakula nga ndaba tutambula ne maama ku basawo ab'enjawulo. Naye nga taata atali tabigendamu kuba yali Makatoliki nnyombo nga Ssaabakristu ku kigo. Ate ekigo ekyo kyali kyamaanyi nnyo kugamba ye nga agamba nze ndi Ssaabakristu siyinza kugenda mu ebyo. Gwe toba n'omwana wo. Lwamugamba. Kale ye yalina abaana bangi. Yali alina abaana abangi ng'alaba ono talina budde ate yali bizinensi maani. Olwo nga gwe ki ekikutawaanya ekibatandika obbatambuza? Butuufu nali nga seebaka.
nze namala ebbanga otandika otegeera nga Seebaka omukyalo oli yateeka ekitambo mu nnyumba nga tekirondoola nze nga Seebaka nga ngumuka ekiro nkuba enduulu era nga buli we bajjako ettaala ntekala okusinziira nga benjukira kuba ebyo n'ebintu byengamba byalondoza mu myaka nga 4 oba 5 nga mpezezza 4 oba 5 naye nga mbitegeera nga buli we bajjako we bati ettaala n'olyoka owulira emmese nga ziringa 10 bwezidduka mu nnyumba naye zonna nga ziyitako ggwe ng'oziwulira ye tewali mulala aziwulira abantu abatambula maama n'atunda buli akake yali alina taata n'amuwanga ssente naye yatuuka essira nene bimutama olwo mutandika okutambula gye mwasooka wali obyetegereza bulungi bye bakkolako nabyetegereza nga tugenda ne bamusaba ebintu leeta enkoko n'agitwala leeta kino n'agitwala ne bamulagiriranga nga womanyi abakyala banne nti awo tewakola kati ate genda ate woono ne tugenda mu butuufu atuuka essira nga baatuwaayo n'ekitanda waliwo twagenda ndoza nga balinga baatuwa n'ekitanda ng'era wali ndowooza omusamizi oyo agaba ebitanda ng'abantu babeera awo ng'ekizibu kyo buteebaka kiro buteebaka buli wenneebakanga mpulira ebintu ebitambula ebikoona ebikuuba emmese ezidduka embwa eziboggola nga ziringa 400 olwo ng'okuba enduulu oyita maama nga nkuba enduulu biseera ebimu nga njagala kuggulawo kudduka wabweru naye nga yaggaddewo ekiro mu myaka egyo myaka 4-5 awo baakukeera kakati omwana kubanga asobola okubanga akaseera ako omwana aba yeebaka aba yazanye nnyo ekiro ate nga era nange era eddalu nali nira eriweera ery'omuzannyo omanya eddalu ly'ekito nali ndina lingi ery'okuzannya akapiira biki naye kale olwokuba twalitambudde ku basamize bangi ndijjukira omusamize gwe twasembayo okgendako nga batuwadde ekitanda twali twakamalawo ndowooza ennaku zaalinga 4 amasabo gano ag'essubi nalyokya ekibiriti okijjawa bagamba nti mwana gwe kwata akataala katadde oba ogende wali mu kiyungu okoleeze ettaala ogireete eno munda tumulise budde bwali essawa ng'emu nengenda emmanju mu kiyungu ngenda okuleeta akatadde oba najja ngaetisse ku mutwe ate nga ku musava olina okumula kutama essubi lyali baalisereka wano wonna nga weeriri mu mulyango ettadooba negenda nekola ng'obusubi bukalu essabu lyatulika omulundi gumu otwala katadooba abasajja ne bagenda bakola olutalo bannannyini ssabo tubagobe wano bagenda omwana ayokeza essabo lyaffe essabo lyakwata lituuka eri waggulu ne balirwanako ne bajjako essubi ne bakola tali balwana ne batugoba tebankuba bagamba mwana muto ayokeza essabo lyaffe abasajja ne bayomba abakazi ne beecwacwana kyenzijukira munnange obudde obwo bw'ekiro nzijukira baatugoba ne tugenda ne tukomawo awaka era ndowooza nze bwe mba seerabidde erabika yali enkomekerero y'okutambula mu basawo abaganda sijjukirayo nti maama yagenda kukka awantu awalala olwo nga n'okusoma osoma ate nga nsoma nga sinnaba ndowooza kutandika nali sinnaba era olwabimala ndowooza we natandikira okusoma ne bantandisa mu piwano nenassale saagisoma ebiseera ebyo kati ntudde awaka ate waffe kwe kuzimbawo ekayunga nazimbawo ennyumba y'amaduuka natandika bizinensi ya sipeeya ne tusenguka ne tudda ekayunga kati era mukyala mukulu bwe yategeera oli omukyala yalina oli mutabani we omukulu gwe yazaala edda bwe yategeera nti nali mu kuzimbira oli ennyumba e Bugerere yagenda n'agirogera mu musingi n'abaako kye yateekamu era twagenda otutuuka e Bugerere ng'ekintu kyekimu ekibadde eno kyekirina eri naye nga waliwo abantu mu kitundu awo abaasookawo abaamulaba baali bamumanyi nti oyo omukyala gundi ow'egimbi we waayita ebbanga baamugamba nti twalabawo omukyalawo yajjawo ko wano ng'ennyumba yeri ku musingi alabika alina ekintu kye yagiteekamu naye twayingira ennyumba eyo era ebintu bye bimu emmese embwa ezaakubanga enduulu enzigi ezeggala zokka abantu abatambula ekiro ng'era kyekirina wano olwo embwa mwaziraba mwatuuka nga ekiseera ne muziraba tosobola giraba n'amaaso naye bwe bajjako ettaala mu kikomera emmanju ne lufuuka olutalo lw'embwa
ng'oyinza okugamba nti ziringa 8. gw'oziraba wekka oba nsenze wulira ne maama yali yaloganze ne maama kakati ne taata naye ng'abiwulira naye nga bwenkugambye nti yali mu luli olw'eddiini ennyo ye kugamba nga tebimukwatako situla ku ddoboozi kugamba ye ng'alaga nti tebikola ki tabitambulamu nnyo kati maama yagezaako nnyo n'agamba nkoze ntya kati waliwo omukyala yali mubuulizi wa njiri ddoboozi tudyetaaga yali mubuulizi wa njiri omukyala omusumba Kayanja yali azze Kayunga eyo okuba ku luseedi maama oba yafuna ti ekirowoozo ekigamba nti kangende ku luseedi nagenda omulaba ng'olwo emyaka no gyeyongedde emyaka kyolo olundooza ntuuse emyaka nga 7 oba 8 ng'olwo emyaka gyeyongedde ngenda okulaba agenze ku luseedi ayimiridde awo ndaba omukyala omulokole ate nga oyo omukyala mumanyi mulokole atambula omu ng'abuulira enjiri eyaddo tuddo kati nga mulaba ng'abuulira enjiri nagenda okulaba nga alina ebigambo byafalasira maama ng'amubuulira ayogera naye baalwawo ebbanga ddene nnyo ku luseedi tenatandika olw'eggulu nga ndaba alina byamugamba nagenda okuddamu okutegeera nti maama yalokose maama walokoka ng'alagana n'abakyala abalokole mu Kayunga omwo bamuyigiriza ebyobulokole bitambula bitya atandise okugenda nga agenze nga asabye nga mu kanisa waliwo kanisa nga yakibaati nga gyasabira ng'agendangayo taata tannakitegeera olwo osomera sitiiru olwo nze nsoma oli mukyakumeka olwo kati kirabika nga nyingidde endowooza ekyokusatu nga nyingidde ekyokusatu naye era amagezi nga sigalina nga simene kikimbuza n'amagezi kati maama tandise okugenda nga mu kibaati eyo twayitangayo mu kibaati ekkanisa eyo ng'agenda eyo n'asabira eyo waliwo omukyala omu kati musumba awo ebusega naye ng'abeera Kayunga nga muweereza w'amaanyi nnyo mu kyaki eyo amufudde mukwano gwe atandise omubulira ebizibu ebiri mu maka ago munnange amaka galimu ebintu ebiti mujja wange yabikola yaluga omwana oyo ki omukyala n'amugamba nti munnange ebyo byonna Yesu byonna asobola okukola ki obbiwonya naye maama kale yagezaako just bugeza naye nga naye takkiriza nti ddala Yesu asobola okukola ki okumponya taata engeri yalina abakazi abangi dumu yali agenze nga yina gyagenze okusula ew'omukyalo omulala yavangawo olwokusatu ne bamuvuga ne bamutwala ew'omukyalo omulala naye n'asula eyo kati ne bakola program noono omukyalo omulokole najja waka olwakugenda ati nga bamuvuzi bamututte omukyala najja n'agamba nze ngenda kusabira awaka ebintu ebyo tebigenda kuddamu kubeerawo omukyala najja zaali ssaawa ndooza 2 ez'ekiro n'asabira essaawa yali nnamba n'asaba nga tutudde awo nze ne maama naye bano baganda baffe abalala baali mu kisulo abasinga basomeranga mu kisulo abaana bonna abalya kuba taata yalina abaana bangi n'abalabe yali abwerera abatali babe naye nga basomera mu kisulo abamu naye nganze nga mbeerawo awaka n'abantu abalala kale abatasoma abantu abakulu ababeerawo omukyala najja nayingira ntuyingira mu nnyumba ntuzisibirayo n'asaba okumala essaawa nnamba naye olunaku olwo ndujjukira ndowooza mu myaka gyange gye nali mpezezza lwe lwasooka ndowooza okwebaka otulo neebaka otulo ne bukya nga sina kintu kimu kyempulidde nentuka ku mukyala mbagamba nti olina ekintu kyewawulidde nti nedda kuba omukyala wamala okusaba ye yaddayo n'agenda yali asobola kumpi awo yaddayo n'agenda nawe bakwatuza obulokozi oba bukyali bwa maama maama ye yayatula naye nga tamanayigana byakusaba kati nga maama ambuuza ku mukyala olina kyewawulidde ne mugamba nti walina kimu kyenawulidde naddayo n'amugamba owange omwana yanga nti olina kyakoze ki kyeyawulidde nti biri byagenze gujja kulaba Yesu akola amiina nange nga mbeerawo n'olunaku olwokubiri n'olunaku olwokusatu tewali n'olunaku olwokuna nensumululwamu ekintu katonda w'eggulu nensumululwa mu ddogo ly'omukyalo oyo okuva olwo nakati saddamu kuwulira eddogo lya mukyalo oyo kakati sitaani n'asitula enkundi ate
otata ategedde nti maama asabira mu kibaati. Serebyo kyalinga kibaati kitoogo ate nga mukyala wampeta kati gwe mukazi wange ow'empeta omulamba bala batya nti mukazi wange asabira mu kibaati ekyo. Nze saba Kristo omulamba omuntu gwemanyi ow'ekitiibwa muno mu tawuni nti mukazi wange asabira mu balokole yalokoka. Taata asitudde olutalo. Maama tamunnyonnyola ti munnange we twagenze omwana yateredde yawonye kati yeebaseeko ku tulo. Yamunnyonnyola naye nga womanyi omuntu ayambaddwa omulabe ng'amulumbye olwo omulaba alwana. Maama n'agezaako omunywera ate nga maama naye yali amaze olw'okunywera agamba siba mu bulokole gana amaka ngaleka kyebunkoledde ye gana amaka ngaleka oba kuleka kikimbi nnambireka siba mu bulokole naye nga liya akamala ebbanga tono nnyo mu bulokole. Naye nno omukyala ku mwana okiyita kyakuzannya engalo n'akalulu mukwano wamma kivumbala okitegedde engalo n'akalulu tuziddize Katonda otulo otufunye olwo nfunye otulo tekyali kintu kingoba kiro ekintu kyanjanga mu ddeeka ne kinkuba wansi nga ngezaako kwebaka lumu kyabankasukako kubanga baali bansuza njijjukira baali bansuza mu kisenge kyabwe nga waleerawo ekitanda kyansitula ne kibakubako bombi ku buliri bwabwe. Katonda ow'eggulu nga kyali kinene ekyo ye kyabankubako nga wali wabweru ku ddinisa lyabwe mpulira abantu abatabula omusanyu enkokoto biki nga nze mbiwulira era amateekako bwe batitta nendyoka nfuna obuweerero. Kakati maama olwanywedde maama agamba sidda mabega oba amakangaleka taata agamba ngenda kukugoba namugamba munnange nibayita abasumba waliwo omusumba bamuyita Nkakere nga weeyo Kayunga omusumba w'amaanyi nnyo ne batuula mu nsonga z'amaka ne bamubuulira munnange ne bagezaako konsalinga taata naye nga taata nga takkiriza. Nze mukyala nga twagattibwa mpeta mu ddiini sisobola kukkiriza genda mu bulokole. Kati munnange ne batuuka abasumba nga bibalemeredde maama n'agamba kyengenda okukola kanve mu maka kangate. Olwo azaddemu bameka? Yalinamu abaana 7. Yali azadde kati oluwuzi alusibidde ku baana bano. Yalinamu abaana 7. Kakati bwe baalemagana nga maama alabye embeera tajja kugisobola taata akwata ekkubo agenda. Maama akwata ekkubo agenda addayo ewaabwe akwata ebintu yeeta emmotoka nga ntonotono natikamu obuntu bwe yasiba bintu ng'abakazi bwe basiba bino n'asiba ebintu byakola nti kantwale ebintu byonna byonna. Yagamba ebintu by'abaana bange sikola kisibisiba. Yakwatamu obuntu ntonotono n'agenda ewaabwe. Agenza ne Yesu ye ejjinji awo sayidi z'ennyingo okwatirawo ku Nairo breweries bw'obutira n'oddako ennyenga awo mayiro nga 3 munda. Ate olwo nga ne bannyina bakojja bange bo balokole baalokoka dda baali bamubulidde enjiri nga yagaana olwo nabo balokole nga bamuyita bamugamba komawujja otuule ensonga we zinaatereera onoddayo. Kozi taata waliwo omukyala te gwe yasooka okuwasa ffe gwe tutaalabako gwe yali yagoba edda nga tetuzaalibwanga nakuzaalibwa teyamuzaalamu na mwana. Ate olwo basisinkana nga bagenze engayo ku kereziya omukyala baddamu okusisinkana buli bagenda mu kusaba nga bateesa dda pulaani nti ono engeri gyalokoka agenda muzza ate mu maka. Maama olwagenda tewayita na wiiki bwemba nga seerabidde nga tezayita na wiiki nga 2 oba 3 nga bakola puroguramu zaabwe twali tuli awo nga bamukomezzaawo. Maama talina gwe yagenda naye? Maama talina gwe yagenda naye. Mwenna abaleka waka? Ffenna yatuleka waka. Baana 7. Agenze naani? Ne Yesu. Agenze ne Yesu. Mikwano gyaffe abalungi tugenda kubanga tukoma mu kaddakiika zaffe kano akaddako ngenda kuwummuzaamu muwanguzi waffe. Tulina mukulu Nsubuga gwe tuli naye tula ntende tuvaako. Owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.